Waliwo omusajja ow'emyaka 50 egy'obukulu ategerekese nga Steven Matagala omutuuze ku kyalo kiyitibwa Nyanzi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kaliro yakwatibwa gy'obuvuddeko ono abasirikale ku poliisi enkulu y'e Kaliro kyebabuuseeko okusanga ate mu budde obw'okumakya nga bw'atyo yeetugudde mu kaduukulu aka poliisi era nga bw'atyo aleebeete waggulu mu kasolya tekinnaba kubanga kitegereka ekituufu kyennyini ekiviiriddeko ono okweyimbamu ogwakabugwato era okuba nga bw'atyo ava mu bulamu bw'ensi eno era nga poliisi oluvannyuma omulambo egusazeewo mu kaduukulu ka poliisi nesobola okuba nga bw'etyo okubaasa ab'eŋŋanda basobole okuba nga beeyongerawo n'enteekateeka ez'okuziika twogezeganyiza mukono omuyambi w'ombaka n'omuyambi okuva mu ofiisi y'omubaka pulezidenti mu disitulikiti y'e Kaliro Rogers Kiduma n'alukakasa bino byonna era ng'ono ategeezezza nti embeera ey'abantu abagenda bejja mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi mu mbeera efaanaganako bw'etyo eyongera okuteekawo okutya okw'amaanyi. Ebyoko ya security mu Kaliro district ti waliwo omu ku basatu yabaira aleeteibwa ng'ono yali kwabo abaali banoonyezebwa abakola omusango okuva Budini Nyanza nti ono yali yeekukuma aye poliisi yaife yakoze obwezingire yamukunula gye yabaire aye okugira okukya olwaleero nkafire teeberezebwa okuba nti ono yabaibwe ebiyinza okuba nga nebyamuviireko okufiira omwo aye nga yo security erikola ogwayo n'abantu bali kukoba ati yabaire yetuze beti tuli kwetuga wazira yabairemu ebirwaire betusuubira nti yabaremu ebirwaire oyindi nti abantu bano abaire anoonyezebwa so tusuubira nti okuba yabaremu ebirwaire naye kibikwetyo. Wennyukidde olunaku olwaleero ng'entiisa ekyabuutikidde abatuuze abawangalira ku kyalo ekiyitibwa Bupyana ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kaliro oluvannyuma lw'abatuuze mu kitundu kino okuggwa ekiyiifuyiifu wamali bukyagwa ku nsujju ku musajja atanaba kubanga bw'ati ategereka agamba okuba nti ono bamuteebereza okubeera omubbi w'ente ne bamukuba ku Ssekalotero kakana nga bwe bati bamugye mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi. Abatuuze tukitegeddeko nti babadde bateekateeka okuba nga ate omubiri gwe bakuteekera omuliro kyokka poliisi n'erooka etuuka mu kitundu kino okulaba nga beteetaasa embeera. Abatuuze bavumbidde ekikolwa eky'abantu abagenda bwe bati basangibwa nga bali mu kubba ebisolo era nga ebiseera ebisinga bagenda bababuuza akanana kataano ebisolo gye babijje gye baba babitwala wabula nga tebasobola kunnyonnyola. Okusinza ku musasi wa Nabba Sabbaata Lerosania okuva mu disitulikiti y'e Kaliro yagezeganyizzaamuko n'abamu ku bantu mu kitundu kino abeerabeddeko n'agaabwe ne batuviira ku ntono. Yaibironte enansowe yaibironte kilanga aye yono bamuyitire onde omuyibi abewe nansowera ori namanyirwe nga yoisa abiri abe mubino ku kyalo kuno aye simaite maina gale aye bamweta yoisa abiri yazibire bulima na kyalo ku kyalo kenansowera nasenga ate no wasenga kunga abantu bamaite ngale n'emisejo muyiti so yaitire izonte izo igulo sawa ikumi ona nyerende yabero ku okulo kone tamubona ari ono nanone ngeze nanone nkerezya ono yaibironte namulete n'omusingire side gwe nansowera muya mutwekere ati ano bakole nali yo nonereirie na bagiro kwa ngiro ntari mukibiranga yena jahali lionde omuni yangu lionde ayo kubira badia bananyere bako batipa mudibiringa pamudana bagala de yabiro. Yes, impuliziganye yenkabi.